Tino abavuzi b'ebimotoka mulabuddwa naddala mu abagenda babisimba mu bifo ebitakkirizibwa babagambye mujja kukwatibwa okusobola okutangira bannayuganda okufuna ekirwadde ekyo COVID-19. Kaakati n'akakiiko ak'ebyokwerinda akakwasaganya endwadde ya COVID-19 ke kakoze okulabula kuno. Akakiiko k'ebyokwerinda akakwasaganya ekirwadde ekya COVID-19 kalabudde abavuzi b'ebimotoka bonna abatandise okusimba mu bifo ebitakkirizibwa nti baakukwatibwa kuba kimenya mateeka. Ssentebe w'akakiiko kano Major General Leopold Chanda asinzidde Nakalama mu Iganga mu kulambula ebifo bino n'ayongera okuttaanya ku nsonga eno. Bwe twajja airport bwe yasibwa ebirala byonna ne biggalibwa ne tulaba nti obulwadde bukyayita mu bimoloka ebyo. So nekyetaagisa nti ebimoloka ebyo tulabike nti tubiteeka mu kifo abantu we batasobola okutuuka. Kati bannaffe abo ababetrailer bwe baludde nga bajja eno balina mikwano gyabwe mingi. Kati mikwano gyabwe mingi nga mutegera obulwadde buno kyetaaga omuntu alina obulwadde ajje atuukeko. Tulina masiki, tulina masiki, baffe natwe tulina masiki akalwadde katambule. So health seclusion areas is very, very important. So, ono era alaze obukulu bw'okwongera obukuumi mu bifo bino. Zitegekeddwa bulungi. So ekisookera ddala tulina okumakinga sure nti waliwo security. Baddereva baba bazze emmotoka zaabwe tezibeerako nti omuntu azze n'abbamu ebintu. Ekyo kimu. Ekyokubiri bo bennyini tebafulumya ate ne bagenda ne bakola ki ne basinkana bakwano gwabwe ababedda oba ne bannyinaffe bo bennyini ne bajja ne bayingira waawo. So ekya security kyetaagisa. Security tekolibwa yokka, poliisi ebeerawo naye tulina n'okubeera n'amataala gabeerewo okutuukiriza security. Bano era balambudde ekkolero ly'engoye ne masik erya Nayitiire Jinja okulaba emirimu bwe gitambula. So tuyiseewo ne batuyisaamu ne tulaba ne tubasiima okulaba nti baawuliriza omukulembeze bwe yayita n'agamba omukulembeze w'eggwanga n'agamba nti mulina okukola bwe muti tulwanyise akalwadde, nabo ne bayitika ne bakikola. So kirungi ddala. Bo abaddukanya ebifo awaalagibwa okusimba ebimotoka bino bannyonnyodde era ne balaga okusoomooza kwe bayitamu. Then we review them from that point. We have to take their name, the number plate of the vehicle, then the destination where they are going, and then we take the current temperature of that person, because you never know, somebody can leave the other place when they are okay, but when they reach somewhere, maybe somewhere something does what happens because they are not following business. So we review their temperatures. So in case there is a deviation from the normal temperature, this person is being retained, is not allowed to move out of this truck, not until the task force from the district comes, and then they have to take this person and carry out their confirmatory test that this person is what? Positive or negative. Mu ngeri y'emu General Chanda ayogedde ne ku mmotoka ezitikka amafuta ssaako n'enteekateeka ya gavumenti gye yazze nayo ey'okulaba nga mmotoka zino zonna zisimba mu kifo kino. Yayogedde ne ku nteekateeka ey'okufuula ebifo bino eby'olubeerera. Seclusion areas ezo zennyini tutuuka ate ne tuddamu ne tubabuulira nti zino emmoloka ezisitula amafuta zirina okubeera mu kifo kimu, then ne ziri endala nazo zibeera awalala. Olwokuba kati zino ezisitula amafuta tomanyi omuliro guvuddewa. So kyetaagisa nti nazo tuziteeke ku bbali. Naye ekirala ekikulu ennyo, okuva edda birole byali bipaakinga wonna we byagala, nga bisimba ku makubo, bisimba eno, naye kaakati nga covid ono ekirwadde kino nga kigize nga kikkakkanye, tetwagala ate emmoloka ezo ziddemu zipaakinge ku kkubo. Twetaaga nti zipaakinge mu bifo ebitegerekeka. So ebifo ebyo bijja kuba nga biteebwawo, ne bino ebiriwo bajja bikuza bifuuke birungi, biteeweewo, bafune we beebaka, bafune we banaaba, bafune we baliira. So bijja kubeerawo nga bifo bya lubeerera, si bya covid yekka. Bya Robert Mutebi, Salt TV, Omunnyo.